Omanyi Ssekabaka Ndawula mu budde bwe yawangaalira nnyo ekyebando. Kati olumu abaali awo mu lubiri lwe n'atuma musajja we Ssebidde eyali omuyizzi agenda amuyiggira ekyokuttale baabo we awutemu ku ssupu. Munnange Ssebidde bw'atuuka ku ttale e Kanyanya yakwata omusu omunene nga mweru ttukuttuku. Ssebidde kyava alowooza nti gwali musambwa era n'akuta ne gugenda. Yali tasobola kuddayo mu lubiri ngalo nsa, kyava addamu n'alimisa omusu omulala. Bwe yaddamu okukwata yakwata mmangala era bw'atyo n'addayo ekyebando mu lubiri. Emmangala kitegeeza akaso akatono oba omusu omutono. Bw'atuuka mu lubiri Kabaka yamusunguwalira okumuyiggira emmangala. Omanye ennyama y'emmangala tekalubye woowe. Ssebidde kyava agamba Kabaka nti mala gali ako anti enkalubo ekira amaluma. Awo nno we wava erinnya nkalubo mu kika ky'omusu. Matiyane tumfa abaana ba kitange muyigire okukola obwavu bwa kacwano baba. Okumanya munnange obwavu bwa kacwano olaba n'ekiwuzi wansi y'ebirungi baba. Kabaka bw'agaana okulya emmangala, Ssebidde yaddayo ku ttale e Kanyanya wali wennyini we yali ateeredde omusu omunene ateeraddemu agukwate. Yatuukayo wabula yakanda kulinda omusu tegwadda. Yalwadde akinaabivaako era n'addayo mu lubiri n'agamba Kabaka nti omusu gw'e Kanyanya gufuuse mugenzi tazze. Awo nno we wava enjogera bulijjo gy'owulira nti mugenzi tazze ng'omusu gw'e Kanyanya. Ddala emboozi tebankadde. Bampita juzi ku mbaga y'akatende nabulwa ekyokwambala nange naaligenze baba. Kyakwambala nange naaligenze, kyakwambala nange naaligenze. Baalinnya mmotoka nga ntunula bwenti basajja bannange nga bonna banyiridde baba. Basajja bannange basibye matayi nabulwa ekyokwambala nange naaligenze baba. Kyakwambala